Naku olwaleero ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes ezannyemu omupiira ogw'omukwano ne ttiimu ya Buganda eno nga bagironze okuva mu mpaka ez'amasaza ga Buganda. Omupiira guno guzannyiddwa ku kisaawe ekya Kabaka Kyabaggu Stadium e Wakiso era gugenze okukomekkerezebwa nga Uganda Cranes yeguwangudde goolo 2-1. Goolo za Uganda Cranes ziteebeddwa Mia Farouk ne Sharif Saka ng'ate ya Buganda eteebeddwa Abdallah Sentongo. Njagala kusooka okwebaza Obwakabaka bwa Buganda okuneesiga ng'akiwanuka okumpa obwa manager. Ttiimu eno egenda kubeera ebbanga lyonna. Guno gwe mulundi gwe basoose ogiyita okubeerawo. Omupiira bagusamba kuba kawangula. Naye nze ndi musanyufu nti abaana basambye bulungi omupiira. Nze nzikiririza nnyo mu mupiira gw'abato okubanga gutambula era naye ononjulira omupiira gubadde gutambula bulungi nnyo. Kituwa essanyu nti the future is bright. Awo nno bano be tulondamu 25. Tusuubira nti nno ate bajja ne bavuganyamuuko nga na Uganda Cranes. Osanga n'enteekateeka ze tulina ez'okuvuganyamuuko n'amasaza amalala oba Obwakabaka obw'obuwangwa obulala mu nteekateeka eyo. Kijja tukola bulungi nnyo kisobozese abaana okufuna confidence kubanga omupiira oteekeddwa kwekiririzaamu. Era ensonga lwaki olaba omupiira guno guggwedde goolo 2-1 ate nga olabira ddala ttiimu yaffe gye twalonda esobodde okubeera n'emikisa egy'enjawulo. Guno gwe mulundi ogusoose Buganda okulonda ttiimu mu mpaka z'amasaza era Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu ono nga ye minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuza agamba kino kigenda kuyambako nnyo okutumbula empaka zino. Wabaddewo ekibuuzo ekikulu okumala ebbanga ddene nti bwe tutuuka ku ntikko y'amasaza ne tutuuka ku finals ki ekiddako. Ndowooza abantu ba Buganda mutandise okulaba nti ebintu bwe biti bye biina okuddako n'okukirawo. Tulaba nti ttiimu esamba bulungi ewa essuubi entandikwa ndabira ddala nti ebiseera eby'omu maaso eby'Obwakabaka mu kulaakulanya omupiira mu ggwanga lino bitangaavu. Omutendesi wa Uganda Cranes Milton Serojovic Michi agamba omupiira guno gumuwadde ekifaananyi ttiimu ye kyerimu. We shall follow the progress of young good players of Masaza team. And we look forward to the bright future of Ugandan football. Many of them are very talented and we shall really follow their progress. This is one issue. Congratulations to them for very good performance. Omupiira gubadde mulungi guno wankubadde tulemeddwa okuwangula omupiira gwa leero. Abazannyi baffe basobodde okusamba nga bwe twali tubatumye. Justin tulemeddwa okozesa emikisa gyaffe gye tufunye naye tujja kwongerezaako. Uganda Cranes emazeeko omupiira guno n'abazannyi 10 oluvannyuma lwa Francis Odongo okulagibwa kaadi emmyufu. Nga bwe tuli terefayinayo kuleetera ebinyuma